Ye Kadaama olwalaba ku mukira gwa baba nga gwereeze bwe guti, ye yajja mu bujjampale n'agaala amagulu n'awaako ku baba. Ensobi bweziti Bakadaama muzikola nnyo era mugenda mwewulirirako. Ye olwalaba baba omukira nga gwereeze bwe guti, munene bulungi, muwanvu bulungi, ye n'agamba wano wesiva kanneebambe muweeko buwi. Oba gwe mukira gwe gwamusikiriza, oba ye ng'omuntu yali aludde buri nga naye alinda olunaku baba lwali mugamba gaala nteekeyo ateekewo nange simanyi. Byonna tugenda bizuula mu katambi kano nga ye kennyini Kadaama yeeyogerera. Lwaki yeebaka ne baba batandika batya okwewaako, yamuwaaka atya, yamusangawa, byava ku ki? Ensonga za mukira. Bannange nze baanammwe ababeera mu biyumba mu ntabula. Era buli wengezaako okukola obutambi mba mmanyi nti at least nina bentaasizza. Nina bembuuliddeko ebimu ku byama abantu abaabaleeta bye batabagamba. Era nga mmanyi nti nno nina abamu bembuusa obutagwa mu butego, bembuusa okuva mu nsobi, bembuusa okubaako bye bategeera naye nkizudde nti ne bwe twogera tumala budde. Wabula ffe tujja sigala nga twogera anaategeera ategeere, ate ategeere tetulina kye tugenda mukolera, kubanga mulimu abali eyo nga bo tebalina kye bamanyi, mulimu abali eyo nga bino bye twogera bye beetaaga. Kati ffe tugenda n'abo abeetaaga bye twogera. Wabula n'abalinga ono bagamba nti olw'okuba baba alina omukira omunene kamuwe nabo tugenda kubaleka. Tetuganye ogenda kumuwa olw'okuba oli alina omukira munene guyimirira ne gwereega bwe guti, igwe tugenda kukuleka weegaale bakwebalekeko tetulina buzibu. Naye ebinaava mu kukwebakako ogenda binegezaani, ebinaava mu kwegaala ogenda kunenya ani, ensobi egenda kubeera yaani, yo ogenda kaabira ani. Ffe tubagamba nti gy'okoma okwegaala waliwo ebijjirako biringa 3-4 bijjira mu kwegatta. Ku byonna osinga kwagala ki? Weetegese otya? Obyetegekedde otya? Ye we biba bikutuuseeko oba woba obirabye ani agenda okubeera ogenda kwekwasa ani? Yenze Sheila Adita. Vidiyo eno nzizeemu n'engikola nga ngikoledde abaana ab'obuwala abali e Bulaaya. Bw'otawuliriza mu katambi kano, mukwano gwange teri muntu agenda kugamba mazima nga nze. Nkimanyi abamu mugamba temwagansaba bagamba, era abalala mugamba tewali yantuma kwogera byenjogera kituufu. Ebintu bino mbyogera olw'ensonga mbijja ku mutima. Mbyogera olw'ensonga olumu mbeera mu bulumi. Mbyogera olw'ensonga nina okukkiriza nti mulimu baganda bange abajja okugenda bakole egyo emirimu. Waliwo mikwano gyange abajja okulinnya ennyonyi bagendeyo nga bagenze kukola bajja kubisinkana. Subscribinga ku YouTube channel yange eno, nteekayo obutambi. Okwate ku notification bell, ate era n'akade kakwateko ng'omaze subscribinga nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga ku butambi. Kansooke nkutereyo akatambi kano okeewulirireko nga sinnayogera bingi, ate era tukomewo. Kati baba watandika otya okumulya, byatandika bitya? Yaida ng'omukira gumwereeze guti nga gumusitwike guti, zeeno olwagubona namukoba nti oyenda ki, bw'asembera nakoba nti awo ntegeere ekyali kwenda kuba ndi muntu mukulu, namuwa ebibye. Yakuwayo kasente? Yakampa. Yakuwayo mmeka? Yampa yakakaire kalala n'ekitundu, aye ng'akampanga yasooka yampa ku 5, yaira mu yampa 5, yaira mu yampa 5. Bino byakufa kuleka timu. Kituufu. Bino byakufa kuleka. Baba akyo yalina akasolo akayita mu kanzu. Yali tali mu kanzu, yali tali mu kanzu we baba wano wakati bambala kanzu. Ewaka bambala ngoye endala. Balina obupale bwe bambala, obupale obuba bweru, obupale bwe bambala. Kati nga wayo ogiraba? Nga kalimule kasongoyire kali oti buno obusumaali bwa inchi 3. Oyo ye munnammwe akola mu biyumba nga mmwe. Yaba wadde ensonga lwaki yajjamu empale ne yeegaalira mukama we. Ng'ensonga
za mukama we kubeera na kasolo kanene yensonga lwaki yamuwaako talinayo kintu kirala kyonna talina nsonga nti oba nagenda omuwaako olw'ensonga yankwata bukwasi eyo tagiyina kyekiri kye nabagamba okusooka nti abaana ab'obuwala bangi nnyo bajja wano ne babalimbalimba nti babakutte bakama baabwe babeebaseeko bakama baabwe babafunisizza embuto naye ng'ebiseera ebisinga embuto ezo bazifuna baagala nkabaddiremu abaana ab'obuwala bangi nnyo bajja wano ne babalimbalimba mbu bakama baabwe baabakwata ne babafunisa embuto simanya ne babazaalamu abaana naye ng'ebiseera ebisinga abamu babikola baagala era ne mbakolera akatambi ako ne mbagamba kizibu nnyo omuwalabu okukwata omwana ow'obuwala olw'ensonga naffe tubabaddemu tumanyi emitendera gye bayitamu nga banaakukwata kati ono kennyini yeeyogeredde oba yabadde musanyufu olw'okuba bamuyiseeko ku kalaivu oba olw'okuba yalabye ttimo nga kwali ate n'amuwa invitation n'ajja n'alaba nga kyamakulu nnyo n'atandika okwo ate nno abaana ab'obuwala mulimu ebintu ebimu bye mutalina kwogera kati ono yeebaka ne mukama we abyogedde ku mitimbagano naye nga talowoozezza akatambi kakoze katuuse ku bameka ayinza okuba ye muntu y'omu nga yagenda okukola eyo ng'ayina abaana ayinza okuba ye muntu omu eyalinnya ennyonyi n'agenda okukola eyo ng'ayina omusajja ye muntu y'omu ayina abazadde wano akatambi ako we kabatuukako onoogenda okudda nga amakaago gaweddewo onoogenda okudda nga n'abaana bo tebakyakuwa kitiibwa bakulaba ng'ekintu ekiri awo ekyegabaagaba olw'okuba nti baffamire yo bayinza okireka kiyite naye ate ffe abalala abakumanyi abanaabeera mikwano gyo mikwano gy'abazadde bo mikwano gya bbaawo mikwano gy'abaana bo byebyo byojja owulira nti buli mwana wo wanaakola omusango bajja mugamba nnyoko yagenda e Bulaaya ne yeebaka ne taata wo lwa nsonga bwe ziti kyovula mbagamba ebimu ebituuka eyo mubireke temubyogera bikolere eyo osirike teri agenda bikubuuza okomyewo wano otandise osabuka n'ebigambo olw'okuba ggwe olabye ku kasolo olinga atakalabangako muve ne Uganda nga mwebaseebase n'abasajja nga mwagaziwagaziwa dda babazaddemu abaana bakooye abaana mubalina tebalina bakitaabwe abaana mubalina bazadde baabwe badduka dda abaana mubalina temulina we mubateeka ne mugamba mugende mukola ate we mutuuka eyo ne mwagala muve ku nnaku ebatutte mutandika olanduka n'ebirala kati ng'okwebaka ne mukamaawo okifuniramu wa mulimu abantu abakifunamu inga yeebaka ne mukama we ng'amugamba nze buli mwezi ngenda kukuwaayo $5,000 ag'ensi yoyongereze ku ssente ze bakuwa naye mulimu abakikola olw'okunyumira olw'okuba ayagala kulaba bwe neebakako n'omusajja omweru nkyukako okimugana ng'ogenda sigala ng'oli muddugavu oli mukakwa ogenda sigala ng'oli mwavu ye omuwalabu okwebakako tekirina budde kuba takwebakako nti olw'okuba akwagala akwebakako kwejjako kiri kyoyooyo ekiyoya omukazi mbagamba nnyo nti abantu bano be mwebaka nabo balwadde ogenda kwebaka naye temugenda kukozesa kapiira kuba si kyangu omuwalabu obeera n'akapiira togenda kwebaka naye ng'omaze mukebeza siriimu si kyangu bwe munaavaawo nga mudda mugenda n'ebirwadde bye mutaayina mufuniddeyo siriimu gwe mutaagenda naye mufunye ebirwadde ebitategeerekeka bye mutaagenda nabyo olw'okuba mbu mwate mulabye ku busolo obunene mulinga bwe mutalabangako yenze Shila Adita mukwano gwammwe ono mumuwa magezi ki twesange mu comment section